Omwaka oguwedde obulabirizi bwa Luweero bwajjula obunkenke oluvannyuma lw'omulabirizi Kasana eyali alondeddwa okuggyibwako mbagirawo nga tannabugumya Nambooge anti yali tannaba kutuuzibwa n'asuulibwa olw'ensonga ez'enjawulo omwali n'okuzaala abaana ebbali. Abakulisitaayo b'obulabirizi buno beesuula mu jjulume era ne batwala olukiiko lw'abalabirizi mu kkooti ne Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ne bamutiisatiisa obutaddamu kulinnya kigere Luweero weewaawo yabasaba bakkakkane. If somebody say an archbishop shouldn't come, who will consecrate the bishop? So the people of Luweero become, and there is no need for alarm because we are just religious leaders. Wano omulabirizi w'emukono eyawummula Bishop Ssebaggala yaleetebwa agirenga akuuma entebe y'obulabirizi bw'e Luweero. Wabula olwaleero omulabirizi Omujja owa Luweero alangiriddwa ekintu ekireese essanyu eri abakkiriza. Omulabirizi Ssebaggala ono nga yakuuma entebe eno yeebazizza Katonda olw'ekyo ekituukiddwako. Katonda olw'ekyo ekyatuukiddwako naddala oluvannyuma lw'ebigambo bingi naddala ebibadde biyitibwa ku mawulire naye nga twebaza nti wabaddewo okutusabira wabaddewo obukakamu era nga Luweero ateredde mitende. Ono alangiridde olunaku omulabirizi WILLSON KISEKKA lwagenda okutuuzibwa ng'omulabirizi omujjuvu owa Luweero. Omulabirizi ono agenda kutuuzibwa mangu kubanga ennaku zo mu kalenda ya programu ya Ssaabalabirizi yali yaziteeka mudda agenda kutuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno. Ababeere muweereza wa Katonda aweereze. Obuzibu obusinga obungi abantu kwe kubeera ne agenda zaabwe endala naye bw'oba ozze ng'ogize kuweereza abantu nze nkakasa nti nno ajja kusobola okukola omulimu. Luweero alimu ebintu bingi, amawanga mangi, politics mungi, obwavu bungi, naye mu byonna Katonda ajja kumubeera ye bw'anaaba nga azze nga yewaddeyo okuweereza ddala Mukama abeere nga aweereza buli muntu yenna awatali kusosola. Bo abakulisitaayo balaze essanyu olw'omulabirizi Omujja kubanga babadde nga bamulekwa. Za Katonda atulondedde omuddu we. Ffe ng'abantu tubadde mu kiseera kya kusoomoozebwa. Omanyi endiga bwe zitabaako azikulembera oluusi bwe ziba teziraluse ne zitandika okutomera buli azisala mu maaso. Ebbanga nga tuyise mu kiseera ekisoomooza naye tusuubira nti omulabirizi Katonda gw'atuleetedde gwe yatulondedde agenda kuddaabiriza emitima gyaffe atukomyewo mu kkubo. Basanyufu nnyo kubanga tulinze ebbanga eriwerako kale tusuubira okumwaniriza n'essanyu. Tuyise mu kiseera ekyokusoomoozebwa kibadde kinene nga tutya tweraliikirira ng'era omuntu atalinaako kitaawe bw'abeera naye ng'alerebwa. So kati tuli basanyufu nti twafunye kitaffe mu Katonda agenda okutuluŋŋamya okutulambika ate era obulabirizi bwaffe bugende mu maaso. Tufu tetumumanyi nnyo kati okuba nti no tubali tetumumanyi naye Katonda ng'amumanyi era ye yatunudde n'agamba nti oyo yasobola okutabaganya abantu bano. Kati nze nsuubira kinene nnyo era emyaka 12 we ginaggweerako nsuubira Luweero atajja kuba atinta butinsi. Naye nga wali omukka bwe watabula muliro waliwo abakulisitaayo abakiisa ensingo eri omulabirizi Omujja. Tulinda essaawa ey'okuyimiriza omusango oguzza mu church oba okutugamba okutambula nga nnyo ogwokusatu ate bapapye bataddeko mulabirizi mulala ogwokuna. Ekyo kitwewuunyisizza nnyo era tegera bulungi ennono zaffe eza Anglican Church. Anglican Church ebadde yagala kuva ku mulamwa era kyokulaba okusaba kwaffe oggyeko ekyokugamba nti batuuze REV.CANON Godfrey Kasana twasaba ebintu bingi twagala bakitaffe mu Katonda bamanyi tewaba batudde nga House of Bishops bye bakola bigasa ffe abakulisitaayo abawansi bannannyini church
twebaba batudde si kwemalirira bo ne basalawo okuwamba. Ekifo ky'obulabirizi bwe Luweero okufuuka ekikalu kyajjawo oluvannyuma lw'omulabirizi eyaliko okuwummula anti ng'emyaka egy'essalira kw'alina okuweerereza giweddeko. Era kati we twogerera omulabirizi WILLSON KISEKKA alinze kutuuzibwa ayogeeyoge.